Essuula 10. Awo Nadabu ne Abiku abaana ba Alooni ne baddira ebyoterezo buli muntu ekikye n'ateeka omwo omuliro n'assaako ebyokwoteza n'awaayo omuliro omulala mu maaso ga Mukama gw'atalagiranga. Omuliro ne guva eri Mukama mu maaso ge ne gubookya ne bafiira mu maaso ga Mukama. Awo Musa n'alyoka agamba Alooni nti, kino kye kiikyo Mukama kye yayogera nti, naatukulizibwanga mu abo abansemberera, era mu maaso g'abantu bonna naagulumizibwanga. Alooni ne yeesirikira. Musa n'ayita Misayiri ne Erizafani abaana ba Wuziyeeri kojja wa Alooni n'abagamba nti, musembere, musitule baganda bammwe okubaggya mu maaso g'awatukuvu mubatwale ebweru w'olusiisira. Awo ne basembera ne babasitula nga bambadde ebizibawo byabwe ne babatwala ebweru w'olusiisira nga Musa bw'ayogedde. Musa n'agamba Alooni ne Eriyazaali ne Isamaali batabani be nti, temusumulula nviiri za ku mitwe gyammwe, so temuyuza byambalo byammwe, muleme okufa era aleme okusunguwalira ekibiina kyonna. Naye baganda bammwe, ennyumba ya Isirayiri yonna, bakaabire okwokya Mukama kw'ayokezza. So temufuluma mu mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu, muleme okufa, kubanga amafuta ga Mukama ag'okufukako gali ku mmwe. Ne bakola ng'ekigambo kya Musa bwe kyali. Mukama n'agamba Alooni nti, tonywanga ku mwenge newaakubadde ekitamiiza, gwe newaakubadde abaana bo awamu naawe, bwe munaayingiranga mu weema ey'okusinkanirangamu, muleme okufa. Linaabanga tteeka eritajjulukuka mu mirembe gyammwe gyonna, era mulyoke mwawulengamu ebitukuvu n'ebitali bitukuvu, n'ebirongoofu n'ebitali birongoofu. Era mulyoke muyigirize abaana ba Isirayiri amateeka gonna Mukama ge yababuulira mu mukono gwa Musa. Musa n'agamba Alooni ne Eriyazaali ne Isamaali abaana be abaasigalawo nti, mutuwaale ekiweebwayo eky'obutta ekisigaddewo ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro, mugiriire awatali kizimbulukusa ku mabbali g'ekyoto, kubanga kye kitukuvu ennyo, era munaagiriira mu kifo ekitukuvu, kubanga ly'ebbanja lyo era bbanja ly'abaana bo ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro, kubanga bwe ntyo bwe nalagirwa. N'ekifuba ekiwuubibwawuubibwa n'ekisambi ekisitulibwa munaabirira mu kifo ekirongoofu, gwe ne batabani bo ne bawala bo awamu naawe, kubanga biweebwa gy'oli okuba ebbanja lyo era ebbanja ly'abaana bo ku ssaddaaka z'ebyo abaana ba Isirayiri bye bawaayo olw'emirembe. Ekisambi ekisitulibwa n'ekifuba ekiwuubibwawuubibwa banaabireeteranga wamu n'ebiweebwayo ebikolebwa n'omuliro eby'amasavu, okubiwuubawuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama, era binaabanga bibyo era by'abaana bo awamu naawe, okuba ebbanja emirembe gyonna, nga Mukama bwe yalagira. Musa n'anoonyeza ddala embuzi ey'ekiweebwayo olw'ekibi, era laba ng'eyokeddwa. N'asunguwalira Eriyazaali ne Isamaali abaana ba Alooni abaasigalawo ng'ayogera nti, ekibalobedde okuliira ekiweebwayo olw'ekibi mu kifo eky'awatukuvu kiki? Kubanga kitukuvu nnyo, era yakibawa okusitula obubi bw'ekibiina okubatangirira mu maaso ga Mukama. Laba, omusaayi gwakyo teguleeteddwa mu watukuvu munda, temwandiremye kugiriira mu watukuvu nga bwe ndagidde. Awo Alooni n'agamba Musa nti, laba, leero bawaddeyo ekyo kye bawaayo olw'ekibi n'ekyo kye bawaayo ekyokebwa mu maaso ga Mukama. Era bimbaddeko ebigambo ebyenkanidde wano. Era singa ndidde ekiweebwayo olw'ekibi leero, kyandibadde kirungi nnyo mu maaso ga Mukama. Kale, Musa bwe yawulira ne kiba kirungi nnyo mu maaso ge.